Oli ku program Munnansi weeyogerere mwe tusinzira ne tukuba ttooki ku bikwata ku mbeera z'abantu. Olina enkaayana ku ttaka? Oli wa kibanja oba oli wa kyapa? Bakumenya? Tokkiriza kutwala ttaka lyo nga Emzo TV weeri, TV y'omuntu wa bulijjo. Kati nno kalira tusimbule. Lamusizza abazzukulu bange bonna n'abantu abandaba ku mutimbagano guno. Amanya n'eddoboozi bampita Mwami Jemba Lumira Mayengo, Pulezidenti Jeno w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Okyawuliriza pulogulaamu Munnansi weeyogerere wano ku Emzo TV, TV y'omuntu wa bulijjo. Mikwano gyange abalungi nze obategeeza kigambo kye bayita lubaale. Lubaale aluma ate lubaale kintu kizibu nnyo abantu ekibanyumira. Kyova olaba nti basawo bannange abali mu ggwanga babatereeza lubaale, abamu ne batatereeza. Naye lubaale kyekintu ekitali kyangu, ate lubaale kyekintu ekyangu. Kubanga lubaale oba obutereezezza ofuna emirembe era ofuna emikisa neweeyagalira mu ggwanga lyo, n'obeera nga weeyagala buli kimu kyonna n'okifuna. Nze wano weeri ebugabo omulimu gwange gwenkola gwensinga okugaba, nsooka ntereeza ddala emikisa ate nentereeza lubaale w'abantu. Kubanga nze Senkulu atereeza lubaale w'abantu, era nze Jemba Lumira Mayengo atereeza lubaale. Ntereeza abantu bangi nnyo, abamu baguza amamotoka, abamu bazimbye amayumba ag'ebbeeyi, balina bizinensi, olw'ensonga nti lubaale oyo mmanyi ensibuko yaayo. Era ffe nga ffe abasajja ab'eŋŋombe, omulimu gwaffe gwa kutereeza lubaale, kubanga ffe bajjajja ba Buganda. Era ffe kye tukola kutereeza lubaale oyo omuntu najja n'atereera. Oba ozze ku nsonga ze ez'omukisa, ezo nazo nze kutereeza n'ogera n'obeera bulungi naawe neweeyagalira mu ggwanga lyo. Mmwe abaana abawala abatalina bufumbo, nammwe mbakolera, mbawa eddagala lyammwe oba mbakebera ne mmanya kiki ekibabonyaabonya, kwensinzira okusobola okubawa eddagala eryo esobola okubawa omukisa. Mikwano gyange abalungi abali mu ggwanga Uganda, mbategeeza nti eddagala eddungi liri, ate tulina eddagala nga ffe abasawo b'ekinnansi. Era kyova olaba nti abasawo b'ekinnansi kati mu kaseera kano tugenda tubategeeza ku mulembe gwaffe guno gwe tuliko mu bukulembeze bwaffe. Tubagamba nti alemereddwa endwadde zonna ziwe munno, kubanga buli omu alina ky'amanyi okujjanjaba. Era kyova olaba nti nange njjanjaba, ate mbategeeza nti bannange mbabuulira mujjanjabe bulungi abantu baffe basobole okuba nga bajja nga nange bajja ewange, nange nembeera obulungi ate nammwe mubeere bulungi abasawo. Okyawuliriza pulogulaamu Munnansi weeyogerere wano ku Emzo TV, TV y'omuntu wa bulijjo. Lubaale alina obubonero obw'enjawulo. Oyinza okuba nga olina ssente nezitandika okuba nga zikudduka ne zikuggwako, n'otandika okufuna ebizibu eby'enjawulo, n'otandika okulwaza abantu ng'ate tebawona naye ng'ate basobola okuwona ennyingi. Ekirala, oyinza okubeerawo omukyalawo n'akuvaako n'atambula n'agenda, oyo naye lubaale. Ekirala, oyinza okubeera ng'obadde ng'olima, ng'oli mu nnimiro olima naye ng'olina ebirime bingi nabyo ne bigaana okubala, oyo naye lubaale. Lubaale alina ebintu bingi, obubonero bungi bwaleeta. Era mukwano gwange oba nga ogudde ku bizibu eby'enjawulo nga buli kaseera bakusiba, tova mu makomera, oyo naye lubaale. Kyova olaba nti dduka mangu bunnambiro ojje wano ebugabo, okyamira wali ebbombo, n'ojja n'osinkaniza ejjajja Jemba Lumira Mayengo London Jjajja. Era wano wenkolera oba mmanyi nga London Jjajja, kubanga ekifo ekiriwo
tewali akirina mu ggwanga Uganda ng'abasawo b'ekinnansi. Seeyagadde bweyagazi naye mbategeeza nti mbalaga mbaze omukulembeze w'abasawo b'ekinnansi nina obbalaga ekifo kyange kyenkoleramu nammwe mujje mukyesindiremu, kubanga bw'otuuka mu kifo kino omanya nti sigenda kuvaawo leero wendi emyaka gyonna, ate ojja kujja otereezebwe ofune. Bw'oba nga toteredde jangu, kubanga omuntu ayinza okgenda emulago ne banoonya olumbe ne lubula, naye oluvannyuma lwabwe mu kunoonyereza ennyo olumbe ne lulabika n'olujjanjaba ne luwona. Bannange mbabuulira bannange abantu abatujjamu, mwagale nnyo abasawo baffe ate mubawe ekitiibwa mu nkola yaabwe gye bakolamu, kubanga abasawo abo si be beewa obuyinza okujjanjaba. Okujjako ng'oli mu fere yatandika butandisa okujjanjaba, naye ffe tulina amaanyi ag'enjawulo aga Katonda ge yatuteekako okusobola okuba nga n'omukono gwe yateekako okujjanjaba bannayuganda. Lamusizza bazzukulu bange bonna n'abantu abandaba ku mutimbagano guno. Amannya n'eddoboozi bampita Mwami Jemba Lumira Mayengo, Pulezidenti Jeno w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Okyawuliriza pulogulaamu Munnansi Weeyogerere wano ku Emzo TV, TV y'omuntu wa bulijjo. Abaana abawala ebiseera bino oba ebiseera bino bye tulimu n'ennaku zino ze tulimu, ekizibu ekiriwo mu ggwanga nti abantu tebamanyi nsonga zibaleetera ekizibu ekyo, naye ng'ekizibu ekimu kiva ku lubaale, ekirala empisa z'omuntu oyo gw'owasizza ayinza okuba nga talina mpisa, omusajja n'amukyawa olw'empisa ze embi. Oluusi ayinza okuba tayagala kukola, omusajja n'amukyawa. Oluusi n'omukyala ayinza okusaba omwami omulimu, naye ng'omwami lubaale yamuzingazingako dda, talina ssente zamuwa genda kukola. Omukyala neyeekyawa n'agamba wayi kange wano ngende nnoonye amagezi agenanyamba nenye ntandika okukola, kubanga ebintu biri bibiri. Bwe mubeera awaka nga mwenna mukola, ssente eyanguwa mangu okwala. Era twebaza omulembe guno gwe tuliko, omulembe omutemu, twebaza ne gavumenti eriko nti egezezzaako nnyo okusomesa abantu n'okuzza abakyala mu maaso okusobola okukola emirimu gyabwe, kubanga edda abakyala babagambanga tokola kino, tolya nkoko, tokola kino. Katugamba abakyala ne babeerawo nga bali mu bbanga, naye mbategeeza ate n'ekirala, waliwo ensonga nti oyinza okuba nga olina empewo nga wazitereeza, naye n'okola empewo bye bitayagala, kubanga nze ndi musajja sirina ddiini, eddiini gye nnina yeyange ey'obuwangwa n'ennono, naye nga ntegeeza tiwema nga ndi mu ddiini ey'obuwangwa n'ennono gye ndimu, nga mbategeeza bwe nti bw'ogenda gwe ng'omusamize n'ogenda n'olya embizzi nga bakolera lubaalewo, n'ogenda n'olya ebyennyanja, lubaale takkiriza bintu ebyo, lubaale abyewogoma. N'ova mu nsonga zaffe ez'amaka ate n'ogenda n'okwata mu lubaale nga tomaze kunaaba, lubaale tabyagala. Kyenva mba nnyonnyola nti amaanyi ga Katonda ge yateeka ku nsi gano ge tukongojja agatuyambako mu nsi, tulina okuba nga galina ebintu bye gatakkiriza, kubanga go ga njawulo. Era Katonda ate gayamba abantu bannansi, ate naffe tukafuga ebulungi nga bwenga tugatambuza.
Lamusizza bazzukulu bange bonna n'abantu abandaba ku mutimbagano guno. Amannya n'eddoboozi bampita Mwami Jemba Lumira Mayengo, Pulezidenti Jeno w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Okyawuliriza pulogulaamu Munnansi Weeyogerere wano ku Emzo TV, TV y'omuntu wa bulijjo. Ensonga yange eri bweti nti ewaffe wano tusinze enkebera tulinayo amaanyi ag'enjawulo agakebera, era kyova olaba nti n'obujjanjabi bwenkozesa wano bwanjawulo. Kyova olaba nti nfumba, nina eddagala ly'enfumba nendifumba mu sepiki, nenteekawo ebbaafu wano ng'amazzi ganyogoga, amazzi aganyoga ngegafuuka agookya, kale nemba nga nkyusa nti ebibadde byokya binyogoge, ebibadde binyogoga bifuuke ebyokya, osobole okufuna omukisa gwo kutambule. Ebyo byonna bintu byolaba bisinziira mu mukisa omuntu gw'alina. Omuntu Katonda yamutonda tewaliwo alina omukisa omutono ogutambula empola, newabeerawo n'alina omukisa ogutambula ennyo, ate newabeerawo omukisa gwe boonoonye. Kati emikisa egyo gyonna tusobola ogikwatiza awamu ne tuzitereeza nisobola okutambula, kubanga ekisoose ekisinga okubonyaabonya abantu nti be bantu obutamanya nti nina kino ekintawaanya. Bw'oba ofunye obubonero obw'enjawulo bw'ototegeera, dduka mangu, kubanga waliwo olubaale obubonero bwaleeta ng'oli mu nnyumba ewo. Oli ku pulogulaamu Munnansi Weeyogerere, mwe tusinzira ne tukuba ttooki ku bikwata ku mbeera z'abantu. Olina enkaayana ku ttaka? Oli wa kibanja oba oli wa kyapa? Bakumenya? Tokkiriza kutwala ttaka lyo nga Emzo TV weeri, TV y'omuntu wa bulijjo. Kati nno kalira tusimbule. Lamusizza bazzukulu bange bonna n'abantu abandaba ku mutimbagano guno. Amannya n'eddoboozi bampita Mwami Jemba Lumira Mayengo, Pulezidenti Jeno w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Okyawuliriza pulogulaamu Munnansi Weeyogerere wano ku Emzo TV, TV y'omuntu wa bulijjo. Era abamu baliyita ddogo, nti eddogo lyanumbi lyazze nenkola. Oluusi maanyi ag'enjawulo ge gakunoonya era gakulabula nti weetuli, genda otunoonye tukusobole okukuyamba. Kati kwe tusinziira ne tumuyamba omuntu oyo ku maanyi ago g'alina, ne tusobola okugatambuza ne tugatereeza ne gagenda gamuyamba. So bannaabwe mbannyonnyola banna abali ku lutimbe kuno, mbagamba bwe nti omuntu asamira taba mutemu, taba musaddaasi w'abantu, yalina empisa ezisookerwako, kubanga ye yasse emize egyo emibi. Okusamira, kigambo kusamira oba kusamize kitegeeza kusamize, omusamize. Era kyova olaba nti empisa zaffe abasamize ze tulina empisa zaffe zanjawulo nnyo n'abantu. Oyinza okundaba wano nga Mukama Katonda effeesi yeyampa ngambye, naye ng'ate omutima gwange muki mulungi nnyo okusingako n'abo bagamba nti bannaddiini. So mbannyonnyola baganda bange, mujje gye tuli tusobole okutambuza ensi yaffe nga bwetambula. Munnyonnyole ensi eyaliwo kati, eyaliwo emabega n'eriwo kati byanjawulo, kubanga abantu bategeera nnyo okusingako bwe baali. Kyova olaba nti abantu bategedde nnyo, bategeera ne bawakanya n'amadiini, bagamba amadiini gano gali bwe kati. Kyova olaba nti nsanyukira nnyo omusajja Kasumba
Kasumba abuulira abantu ekituufu ekiriwo mu ggwanga nti amadiini gatuziza nnyo emabega, naye tusaba abagakkirizaamu temundaba bubi, naye mugende mu maaso kubanga buli omu alina choice ye gy'agenderamu. Tubadde tusaba nti abantu abalina ebizibu byammwe mujje, ate nammwe bannaddiini nammwe mbakolako, kubanga bapasita ewange bajjayo ne mbasabira ne nsobola okubawonya mugende bafuna ebyapa, naye lwakuba bajja mu mpola. Ate n'ekirala nti tubadde tusaba naffe abantu abatugyamu mutusanyukireko olunaku lwe tubawa ku nzaalo, enzaalo tuzigaba ne muzifuna, naye we mumala okufuna okuzaala ate abaana mubatwala mu kanisa. So nammwe mwali badde mubaleetako ewaffe ewajjajja Mukasa, naye ne mubatumako nti ono omwana wa Mukasa. Ekyo nakyo kirungi, tuba omukisa. Oli ku program Munnansi Weeyogerere, mwe tusinzira ne tukuba ttooki ku bikwata ku mbeera z'abantu. Olina enkaayana ku ttaka? Oli wa kibanja oba oli wa kyapa? Bakumenya? Tokkiriza kutwala ttaka lyo nga Emzo TV weeri, TV y'omuntu wa bulijjo. Kati nno kalira tusimbule. Lamusizza abazzukulu bange bonna n'abantu abandaba ku mutimbagano guno. Amanya n'eddoboozi bampita Mwami Jemba Lumira Mayengo, Pulezidenti Jeno w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Okyawuliriza pulogulaamu Munnansi Weeyogerere wano ku Emzo TV, TV y'omuntu wa bulijjo. Mukadde wange obugagga abantu twagala tubabuulire ekituufu. Obugagga gwe mukisa. Omuntu bw'afuna omukisa aba amaze okufuna obugagga, kubanga buli kimu kyonna kimugondera mu nsi mwali. Buli watambula abantu bamwagala, aba n'emikwano egy'enjawulo, afuna abantu ab'enjawulo, buli omu amulaba mu kiti kye. Ogwo gwe mukisa. Teri musawo wa kinnansi agaba bugagga, agaba mukisa ogwo. Omukisa ne gugenda mu maaso n'oloka n'otandika okugenda n'ofuna by'oyagala. Ogwo bugagga. Eddagala gyeri ery'omukisa, naye nga obugagga omuntu abugaba. Kubanga ojja kuŋŋamba nti jjajja wampadde obugagga, eddagala lye wampadde lya bugagga, naye kakati wakisiga kawulira ebintu bitambula mpola mpola nga bw'olaba Katonda bwe yabikola ki. Kubanga nawe wakuzaala osooka kutuula kwavula n'olyoka otambula n'ogera gy'ogenda ate n'otandika okwogera. So Katonda bwe bityo bitambula, naye tebitwala nnyo budde nnyo bbanga ddene, naye si bugagga naye mukisa. Mumukisa mw'ogya obugagga. Kati omuntu okujja ewuwo ajja nanke na mbuzi ajja naki? Mikwano gyange abalungi, ewange nkozesa mubisi gwa njuki era sigukutuma, wabula ojja ewange byonna ebikozesebwa obisangayo. Osooka okujja ewange n'akasente akatono k'owulira nti ke kanaazitowa mu nsawo yange kankatwalire jjajja, ninsobola okutandika okukolako. Kubanga kyennoonya sinze siri mubbi, naye njagala nnyo omuntu ajja ewange mutandikireko asobole okulabako kyayagala afune, agende naye aleete ne banne naba abalina ebizibu abasitwe bajje bafune omukisa. Ate saagala muntu kujja wange muntu alina omutima omubi. Woba olina omutima omubi tojja wange, kubanga ewange Lubaale akulaba n'akugoba n'agamba ono wa mutima mubi sijja mujjanjaba, genda. Naye woba olina omutima omulungi ng'onooyamba banno, omukisa nja gukuwa ogende okufune, oyamba abatalina nabo basobole okufuna omukisa, bafune obulamu obweyagaza mu nsi yaffe. Oli ku program Munnansi Weeyogerere, mwe tusinzira ne tukuba ttooki ku bikwata ku mbeera z'abantu. Olina enkaayana ku ttaka?
oli wa kibanja oba oli wa kyapa bakumenya. Tokkiriza kutwala ttaka lyo nga Emzo TV weeri, TV y'omuntu wa bulijjo. Kati nno kalira tusimbule. Lamusizza bazzukulu bange bonna n'abantu abandaba ku mutimbagano guno. Amannya n'eddoboozi bampita Mwami Jemba Lumira Mayengo, Pulezidenti Jeno w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Okyawuliriza pulogulaamu Munnansi Weeyogerere wano ku Emzo TV, TV y'omuntu wa bulijjo. Gye buvuddeko twalabye wano abantu abazze mu kifo muno nga basinza n'okwebaza, naye nga twawuliddeko nti babadde basabira ku Pulezidenti Museveni okulika akalulu n'ebirala. Era wano babeerawo buli lunaku gw'okola budde ki? Omulimu gwange ndi Pulezidenti Jeno w'abasawo b'ekinnansi. Ekitegeeza tuli akakiiko akatwala abasawo b'ekinnansi akajjuvu tuwera 100 akatambuza eggwanga lyonna mu ggwanga. Tuli abantu bangi, naye nze Pulezidenti Jeno ngenda mu budde bwange, naye ekintu abantu be baalaba wano abangi oba abajja wano abangi mbasomesa ebirungi ebiri mu ggwanga n'ebirungi gavumenti byekoze, ne Pulezidenti Museveni byakoledde abantu, ne gavumenti y'NRM ebirungi byekoze, n'abantu okubasomesa nti bannange mbannyonnyola abantu baffe abali mu ggwanga muno timwagala eggwanga lyammwe Uganda, ate eggwanga lino temulitabulattabula, ate n'ekyokubiri ne mbannyonnyola obuwangwa n'ennono kye ki. Obuwangwa n'ennono yenzikiriza yaffe mwe tutambulira n'obujjanjabi obulimu mu buwangwa n'ennono, era kyekyo kyekitubeezaawo bwe buwangwa n'ennono. Obuwangwa n'ennono bulimu ebintu bingi nnyo ekitegeeza obuwangwa n'ennono. Kitegeeza ennyambala, empisa, enkola yonna ey'obuwangwa n'ennono, n'enfumba nga kw'otadde n'okwaniriza omuntu. Obuwangwa n'ennono obwo bwonna buwangwa. Buli ggwanga eri wano mu Uganda oba mu nsi ez'enjawulo eza Afirika zirina obulombolombo bwayo mu buwangwa bwabwe. Kyova olaba nti obuwangwa n'ennono bwebuba tutudde wano buli omu tumusomesa. Era abasawo b'ekinnansi natandise okufuna ettaka wano ddene ngenda obazimbirako essomero erigenda okubasomesa empisa, kubanga obeera n'empisa ekitegeeza n'eggwanga oba nalyo. Eyo yebadde pulogulaamu Munnansi Weeyogerere. Ebigambo by'owulidde si bya Emzo TV oba abakozi baayo, bigambo by'abantu kinnoomu nga bw'obawulidde.